Ekyo kibuuzo kinene era nkitya kubanga okwezuula kwe kwasinga okumbonyaabonya mu bulamu bwange. Kati omuzadde yenna alina omwana abeera mu mbeera y'okugwa alina kuba mugumiikiriza na kutegeera nsibuko ya bulwadde buno evaawa era kiki ekibuleeta. Kwanza ekyandeetera obuzibu okulwawo okuwona, eddiini lyali lingi ewaka nga tebakkiririza mu nsi y'amagini nti gyeri, kati nga buli lwolwala bakuma obubaani nga bwe nakugambye, edduwa ne zibeera nnyingi nga ntereramu butereezi. Omusomesa aba yakagenda n'enziramu. Nalwawo nnyo okuzuula kiki ekintawaanya Alan. Embeera eno bw'ejja ebeera n'ebitundu mwesibukira oba ebeera n'ensibuko yaayo ffe gye tutamanyi. Ekireese obuzibu wano ewaffe mu Buganda, bamaama baffe ne bataata baffe tebakoze kimala kulaba nti omwana gw'azadde amanya nti ensonga ebeera bweti ne bweti. Okwo okunoonyereza tekuliiwo, eddiini lingi nnyo, tebamanyi bwe tulina ensibuko zaffe oba bajjajja be twasibukamu. Mpozi n'ekintu ekirala ekibi Alan kwe kubbula abaana amannya, omwana omubbula erinnya ne limufuukira erinnya. Omuntu eyeeraguza n'omuntu alina bajjajjaabe banjawulo. Kubanga omuntu anaatuulibwako bajjajjaabe ava mu lubuto nga mulonde. Era ebiseera ebisinga omuntu ng'atuulibwako bajjajjaabe oba ng'aliko empewo oba ng'aliko ebyekika teri abyagala mu famire. Teri abyagala era abasinga abatuulibwako abawampaka nnyo, kyokka n'osanga ate gwe bitaliiko wadde akatini ate nga ye abyagala nnyo, naye nga gwe gwe biriko tobyagala. Ebiseera ebisinga basobola okukuzaala n'ebbala n'oba ng'olina ebbala, abamuli balya bbulaaka, abamuli eru, abamu kisinziira Mukama ky'aba asiimye, malayika kizogenda okufuluma nazo. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna, era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall, edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787, noti 57, 565 ne noti 756 255 553. Ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Cruise Exclusive, Alan Cruz gemanya nyongera okwanirizaako ena gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Bebale nnyo bayire ddala, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tunyumyamu emboozi zaffe mu ngeri emu oba endala. Njagala okutumira ku bakyala mwenna abali eyo. Buli mukyala eyankubidde essimu, abakyala muli mu kuyita mu bintu bingi nakizudde. Ladies are passing through a lot n'abaana baabwe. Abakyala muli mu kuyita mu bintu bingi. According to Mboozi generator Sophie wano ey'abaana okugwa ebigunzi, nabadde manyi mugenda musekerera, wallahi nabadde manyi mugenda kuseka, era nabadde manyi ku TikTok egenda kuba Mboozi ya kuseka alimba biki, but I think it is a common disease. Obayo bulwadde naye mbabuulira amazima. Families waliyo ebintu ate abantu bayita mu bintu, naye abazadde bambi abakyala ate mmwe mbasaasira byanjawulo kuba omwana akuluma bubwo bwanjawulo ng'olaba omwana waagwa. Lumibiri olumbe lumuli wansi, lumibiri olumbe lumukubye, lumibiri olumbe lugize luti. Kitegeera. So nange nagambye nga bwe mwansabye naddala abantu b'e Bulaaya, mwansabye ne muŋŋamba lwaki si wa Sophie Budde najja n'asomesaamu oba oli awo mujja kuyiga. Naye obudde buba butono wano, naye mbasaba bw'oba asomesezza ng'oli olina ky'otategedde, kola mukubire mwogere. Cruise Exclusive gwe mukutu osinzidde okubanga ate otulabira. Tuli proud part babayi bannaffe abakasije breeders Emityana awo yakava Netherlands yagenda awo Brazil juice n'aleeta ente nagibalaga. So
ngoyagala okozamuko mu breeds entezo nofuna breeds ennungi ezijja okuwa amata amangi togana gendako mbakasirye kintu kibeere nga kitambulira ddala amalidaadi sana embeera ebeere nga etambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala kale n'olw'ensonga eyo tukyagenda mu maaso ne bannaffe bamirembe curtains and beddings nabo tutambula nabo okulaba nga embeera y'ewaka eterera bulungi ddala beera ne curtains ennungi mu nju beera ne duve ennungi ebintu bye nga bitambula ddala bulungi nnyo ennyumba ebeere tidy ebintu bibeere nga biri ku muzuuli curtain ennungi duve ennungi amasuuka pillowcases ennungi don't look anywhere else mirembe beddings njagala okusindika sheeno eri mukwano gwange nnyo Shida wangambye wanyumiddwa nnyo sheeno n'oŋŋamba nti okay egende mu maaso n'oŋŋamba nti Sophie abanyumize okay Sophie ye waali mukomezaawo Madam Sophie waali tugenda kuba tunyumyamukko ina ebibuuzo bye mubuuza abamu bye mumubuuza mu WhatsApp abamu mugamba tetunnamwesiga tutyo gendayo ayinza otwasa eri ensi ayinza okugamba abantu ayinza obite ne mujja ne muŋŋamba ne muŋŋanze mbuuliza kino bye bibuuzo olunaku olwaleero byendeese era byeŋŋenda okuba nga ate nyumyako ne Madam Sophie ono. Madam Sophie tusanyusa okulaba omulundi ogwokubiri kale sebo nange nsanyusa okusiŋŋaana alhamdulillah amiina buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tweyongereyo abatulaba mwenna kutwongera ku ddoboozi abatulaba mwenna gye muli gye muwangaalira Allah gy'abakuumidde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiraamu Mukama yeebazibwe nkuba bonna tutambula nabo kituufu obulamu bugamba ki obulamu si bubi alhamdulillah sigena kulimba omuntu akulaba mu mulundi ogusooka manya abantu babwano mu Buganda abantu baagala nnyo ewa kika kyange owaagwe beyamba bawa amannya tutanfunze tutandikiraawo nze Nansubuga Sophia omukyalo w'Emmamba nabagambye nti nviira ddala mutaata wange omulungi ow'ekitiibwa Hajji Swaibu Nsubuga yeddira Emmamba muzzukulu wa Juma Kato muzzukulu wa Sawuya Nababi ebukojja bwange nzaalibwa omukyala eyeddira Enjovu Nakandi Saala muwala wa Kigemuzi Jabberi muwala wa Aida Nabbanja eyo nno gye nva mukama wange mama wange Nakandi gyali mulungi gyali talina ttabbu ne muzeeyi Nsubuga balungi nnyo alhamdulillah nno munange lwe twasemba okubeera wano yesewo nazuula era omuntu yaŋŋamba waliwo omukyala eyankubidde ali Canada naŋŋamba ye mu byonna by'onyumizza sooka otubuulire bwe yaŋŋambye wenziramu okukuleeta wano otubuulire maama wo kuba kyenazudde mwene ensonga abakyala balajanye mu comment section mu bonna abapostinze ne ba bloggers abapostinze abakyala babadde mu comment section nina omwana ansobedde omwana agira kino omwana ago omukyala yali Canada yambuuza naŋŋamba mbuuze Sophie tusiigire ekifaananyi maama wo kye yayitamu nabugumiikiriza kunaŋŋamba bo obugumiikiriza butuuka ekisa ne bukola ki ne buggwawo tusiigire ekifaananyi kya maama era maama alina omwana oyo bugumiikiriza oba kikubanga tetumanyi na period kijja kitwala kuwona awo wali obuzibu mu kuwona tusiigire ekifaananyi kya maama kuba maama ye taata ye naye maama kakati mu buufu obwo mwami Alan nsooka kwebaliza ddala maama wange omukyala Nakandi Saara yeebale nnyo Mungu amumpeera ekisinga obulungi ate nange musanyuse kubanga bwe twayawukana wano naawe yankubira nga interview bagimulaze naŋŋamba mwana wange onzitudde ebiwundu bupya naŋŋamba nno kankubuulire gwe wali muto
olunaku olwo nga onaagwa ku luzzi nze kennyini maama wa kuzaala nasooka kuloota nga neebase ndi mu nju abatulaba era abatuwuliriza eno embeera kyemmanyi erina abantu bangi era nayo beetuukako nti ye yennyini yali yeebase nga naye teyeebase ng'ekintu kimunywereza wansi tasobola kwogera naye ng'ate mu kwebaka kwe yeebase afuna obubaka. Abakyala ne bajja babiri naŋŋamba era mu kirooto ng'enviiri mpanvu nnyo ng'omu mweru nnyo nnyo omulala muddugavu. Ne bamugamba omwana w'oyo tubadde tukusaba omutuwe. N'abagamba omwana wange ng'akyali muto. Ne bamugamba tukwegayiridde mutuwe tetugenda kumuyisa bubi. Twagala kumutwala ensi. Twagala kumutwala mu nsi ey'obuwangwa n'ennono. N'agamba tekisoboka sigenda kubawa mwana wange omwana wange akyali muto nnyo. Ne bagamba kale bw'oba toyagala kumutuwa otukoze bubi nnyo. N'abagamba sigenda kubawa mwana. Kati nampita naŋŋamba Sofia abakyala bano badde bakwagala okutwala nkuweeyo. Ne muddamu ne mugamba maama tofaayo ne bw'oba bampadde nja kusobola okubeera nabo mu kirooto. N'abankwasa naye nampita naŋŋamba ensi gye bakutwalamu erimu okusomozebwa kungi, erimu abantu ababi, eriyo abatemu. Okozesanga eddagala lino mu kirooto kye yalimu n'alifuna. Okozesanga eddagala lino na lino n'azuukuka. Kati waazuukuka enkeera wengwa ku luzzi. Kati nkuzayo ku kiri ekibuuzo ky'ombuuzizza nti omuzadde ali ewaka ng'asoomoozebwa omwana alina obulwadde obw'enjawulo obutategeerekeka obugumiikiriza abuyitamu atya? Ekisookera ddala Alani maama wange yali mugumiikiriza nnyo kubanga embeera yatutawaanya nnyo. Ovanga ku mbeera ey'okubanga mubadde munyumya n'omuntu n'agwa n'omusangako enswera naye nga bwengwa Alani neegololera ddala ng'omufu yennyini w'abeera. Essaawa eyo nga tetumanyi enswera gye ziva ne zitandika okujja ezo eza bbulu ezo ennene ne zingwako. Kati waliwo n'obuwuka buno obulala buno Abaganda babuyita munyeera. Naye nga bo we buba buzze bubeeramu ekyo ekintu ekya white ekingi. Kati maama wange okusoberwa ne kumukola ki? Wali ogira ejjovu? Nali sijja jjovu naye nga mbeera awo. Era ebiseera ebisinga Alani bwe nalinga naagwa nga wabula ennaku nga 3 mutwe gwe gwasookanga. Era nze eddagala erijjanjaba omutwe simanyi na kumanya kubanga buli kimu kyonna twakikolanga naye ng'omutwe teguwona. Ne bakugamba yenga essunsa olinaabireko ateeka akeeyeeyo ng'omutwe guba gunnuma Alani ng'ennuma gye gunnumamu tetegeerekeka ate nga guba gunnumira wano mu maaso wokka ne wano nga gutujja. Kati awo obuzibu buba bujja kujja. Kati omuzadde yenna alina omwana abeera mu mbeera y'okugwa alina kuba mugumiikiriza na kutegeera nsibuko ya bulwadde buno evaawa era kiki ekibuleeta. Kwanza ekyandeetera obuzibu okulwawo okuwona eddiini lyali lingi ewaka nga tebakkiririza mu nsi y'amagini nti gyeri. Kati nga buli lwolwala bakuma obubaani nga bwe nakugambye edduwa ne zibeera nnyingi nga ntereramu butereezi. Omusomesa aba yakagenda n'enziramu. Nalwawo nnyo okuzuula kiki ekintawaanya Alani. Omanye kiri mu kuneewuunyisa. When you say ekyakugana okuwona amangu ddiini. Eddiini yali nnyingi ewaka. Kakati eri yaggyeko TV agamba gwe byoyogera tobitegeera. Omulokole agamba Yesu yawonya, Omukristaayo agamba Yesu, oli agamba ayita pasita, oli agamba ayita sheeke. Kale ate ebintu bwe biti eby'okugwa bigenda na fire, Holy Ghost fire, ne tubwokya oba ne tukuma akabaani oba dduwa ne tukikoleezaako edduwa ne kigenda. Nanti kati Alani era buli lw'okoleeza edduwa ne kigenda era kimala ne kikomawo. Nakugambye nti nze bamaseeka ba wano be simanyi batono
abanyambako okunsomera edduwa nenkulagana akagalo ke baayokya eyali akayokya bwe yalabanga kaggwerera nsiri mu kudda ngulu n'akavaako yekka nagamba omwana w'abandi ngenda mu kyolugalo ate nga Katonda yamutonda lulamu nze ndujjeko nanneesonyiwa kati embeera eno bwejja ebeera n'ebitundu mwesibukira oba ebeera n'ensibuko yaayo ffe gye tutamanyi ekireese obuzibu wano ewaffe mu Buganda bamaama baffe ne bataata baffe tebakoze kimala kulaba nti omwana gwazadde amanya nti ensonga ebeera bweti ne bweti okwo okunoonyereza tekuliiwo eddiini lingi nnyo tebamanyi bwe tulina ensibuko zaffe oba bajjajja be twasibukamu mpozi n'ekintu ekirala ekibi alani kwe kubbula abaana amannya omwana omubbula erinnya ne limufuukira erinnya kati nze embonaabona gye nabonaabonamu alani yali mpanvu nnyo mu mbeera eyo nti mu kubonaabona kwe nabonaabona yali mpanvu nnyo nti bamaseeka bona twabagezaako ne kigaana abawalimu ne tubagezaako ne bagaana edduwa ne tuzisoma ne zigaana naye nze kennyini buli we neebakanga nga embeera gye nnyina okuyitamu okuwona njiraba nga baŋŋamba nti bw'okola kino kubanga nzijjukira kankuweeyo embeera emu batwalako ewa Seeka nga w'amaanyi nnyo wano e Kampala bwe twatuukayo nina omuntu gwe nali naye nga naye musiraamu nnyo kati nga Seeka ono nze andabikira okuba nga tali comfortable kuŋŋamba by'alina kuŋŋamba n'atuma omwantu gwe nagenda naye yantwala okujjanjabibwa n'amugamba sooka oŋŋendereko wali ontereko akabaani kati omusajja bwe yafulumamu Seeka n'aŋŋamba Hajji ati buno obulwadde obukutawaanya obulaba ne bw'onaatambula ku bamaseeka bonna n'obamalayo tojja kutereera naye ekyokukola nakimbuulira olina kukola bwoti ne bwoti ne mugamba Seeka eyo embeera sisobola gikola era sigiyingiramu naye bw'eba ntuufu nga gyeri lwaki gw'oba ogiŋŋamba ejje neegambire nti munnange embeera ekutawaanya bweti ne bwetikola bwoti ne bwoti ne bwoti ne tusiibuligana era tetwakwatagana na Seeka oyo n'aŋŋamba ati navaawo ndi munyiivu n'aŋŋamba ati genkubuulira ge mazima olina kukola kino na kino ne mugamba Seeka nedda kati bwe naddayo ewaka nentuula naye obulumi nga bungi ne ŋŋamba nze ngenda kubeera mweno embeera mpaka ddi kati bwe ntuuka ewaka ssaawa zaali 8 gwa kiro saana kugwerabira bulungi nga okumanyanga Katonda alina obuyinza lwe lunaku ndowooza lwensinga okuba ne fiya mu bulamu bwange ey'okusatu nali neebase ku ssaawa 8 ne mpulira obunnyogovu nga omuntu gw'atadde mu fridge oyo balaafu waabeera oyo nga buntandikidde mu bigere obunnyogovu nga nnyinyogoga alani nga bw'okwata mu freezer waggulu obunnyogovu ne bugenda nga bundya mpaka waggulu kati ne butuuka mu mannyo era erinnyo lya wano erimu siririna lyakutuka ku olwo ne likwata mu mannyo n'obunnyogovu ne bundya ne mpulira nga amannyo geekyusa gokka mu kibuno bwe gati kati n'ensoma edduwa alani naye nga buli lw'ensoma edduwa problem yeeyongera bweyongezi kati ngenda okukyusa omutwe bwe nti nentunula ku sayidi nga omusajja oyo ayambadde combat eya black omusajja oyo yankyaliranga bannange naye kati namanyiira ne mmulaba akyajja ajja alani akyajja ogambye akyajja omwami olwakwa kati namutegeera nange nalabye emboozi gye nnakola naŋŋamba neerindako ate wasigadde okyanyumya ku musajja oyo tujja kuddayo tetuvaano nga tombulidde lwaki omusajja oyo akyajja kati nenkyuka bwe nti nemutunuulira bwe namutunuulira alani ndayira Katonda eyankola nga siroota nga seebase wakati awo n'avaamu eddoboozi erigamba nti nanti gye wabadde mu basiraamu bo wagambye tolina kyogenda kukola iffe oyagala tukwegambire n'agamba nze sitera kuyimuka naye ensonga zange olina okuzikola era obwo obunnyogovu bw'owulira kuba amannyo lino erinnya lyavaamu era dokita yateekamu liteeke n'aŋŋamba eryo erinnya erivuddemu osobola okufiirwa amalala gonna kati edduwa zo z'osoma zikkakkanye yogera ebigambo bino ndi muwakanyi nnyo nze era
nawakana ne ngamba olw'okuba mbadde nkirowoozaako y'ensonga lwaki ekintu kino kizze. Oyagala nnyo eddiini yo? Njagala nnyo eddiini yange. Kati ebigambo byaŋŋamba saabyogera. Nenzirayo ku ddiini nagenda owulira erinnya eryokulala ligenda kubuukamu. Kati nenjogera ebigambo byaŋŋamba okwogera. Alani Katonda alina obuyinza. Nakkakkanirawo mu mbeera ebigambo ebyo mbitya. Sandiyagadde kubikozesa kubanga nange bye binyambye okuvuunuka olugendo. Kubanga bwe nabyogera netandika okuba nga nzikakkana. Kati bwe nakkakkana omusajja oyo ogenda okuddayo nga taliiwo habula bubuzi. Nembyogera naye bwe namala era okubyogera neetereera ne ngamba bibadde kutiisa mutima gwange gutidde. Nze ndi mukazi musiraamu sigenda kubaako kyenkola kitali ku kkubo lya Mungu ne ŋŋaana Allah wange simuvaako. Kati bwe nagaana embeera nebanga eyagala okudda nennekkakanya nzekka nenneebaka. Kati nenfuna otulo otwaddala. Bwe nneebaka nenfuna n'emirembe mu tulo era omukyalo oyo atera okunzijjira najja naye bw'aba ajja gye ndi abeera mu gomesi ng'agyesibye nga walabako abakyala b'omukyalo eyo nga bwe besiba gomesi basibira mu mabeere. Kati nga naye gomesi mwagikomya naye nga gomesi ebeera ya bbulaaka. Olumu ng'ebeera mmyufu ng'erimu ebimuli ebya bbulaaka n'ebyeru. Naŋŋamba kaakati omuntu oyo akukyalidde omulaba n'ambuulira amannya ge. Njagala olwaliro nkwanjulire era nti bwe wagenze gye wagenze wa musiraamu wo yakugambye ebigambo n'ogamba tojja kubikola. Kati oyo omwami gw'olabye bamuyita bwe bati n'ambuulira amannya ge era twagala okole kino. Naŋŋamba omwami oyo gw'olabye ye gundi ayagala kino na kiri. Neŋŋamba nze nasoboga waabwe ngenda kutandikirawa. Tata wange sina wa kumutandikira. Mpozi kaŋŋambeko maama. Kati maama wange ne mugambako naye era ne tukirekaawo bwe tutyo nga tugamba tetugenda kuyingira mu mbeera eyo. Kati Alani okuva olwo ne ntandika okubanga ninga eyasiikudde obusiikuuzi ekigo. Kati bwe nategeera ekituufu ate ne sikigendako ne ntandika okugwa bubi nnyo naye ng'omutwe gwe gusooka okunnuma ne gunnuma nnyo. Ngenda okuwulira wali olwadde ku musujja ne bakujjanjaba ne bakuwa kwiniini ng'amatu gawuuma bwe gatyo. Ngenda okuba nga nkwa nga neegolola bulungi nnyo ne babikkako bubisi lugoye. Kati abasinga beera baali bamanyi mu eyo embeera nnyinza okufuniramu obuzibu. Kati ne ntandika okuloota ebirooto Alani nga ne bwe mba nkusisinkanye busisinkanye bwe nti ne nkulaba n'obaako kyonkola ekitanyumye nga bwe nzirayo ewaka nkufunako kopi yonna ne ngamba naye kino kiki naye nga sibikkiririzaamu. Kati ne neebaka ewaka. Twali tulina okutawaanyizibwa kutuyitamu nga nange ng'omuntu kwempitamu ewaka awo. Ne neebaka nga bangamba wali maaso ne waliwo eddagala. Ne ngamba kati ekikomera kino obuwanvu bwakyo ng'omuntu ayitawo atya okuleeta eddagala. Ne mpakanya ng'omuntu eyali takkiriza. Alani nafuna ekyoto ky'eddagala ekyo ndowooza nakifunira omwaka mulamba. Nga at least every 4 months ekirooto kikomawo nti wano nno gayaliridde waliwo eddagala liri mu kuleeta embeera bweti ne bweti era omuntu bw'ati yalireeta n'aliteekawo. Nga ne gwe bangamba ate muntu wange ne ngamba kati ankole kino ng'anoonya ki ate nga yasinga okundabirira ennyo era abatulaba yonna gy'oli weegendereza ennyo omuntu akuli okumpi nga yalaga omukwano omungi gy'oli biyinza okutuuka enkya Alani nga ye mubi asinga kati ate nga abantu tuba tetumanyi. Ne ngamba nedda kati mu bufunze eddagala dyembadde nga ndoota mu butuufu twalisangawo. Twagenda okuba nga batereza compound omwana we yasima we wali eddagala nga mulimu ccupa zaali 3 ng'emu baagiteekamu nange ziriko omusaayi bawandiikako amannya gange. Naye bwe nafunanga ekirooto nga kiŋŋamba obanga olijjeeyo oliteekanga mu luwoko oba ekiswa ekifulufu. Kati awo nno we nakkiriza nti ebintu bye ndiko ne biri bye baŋŋamba bituufu bwe naabikola nja kukola ki nja kutereera. Kati enkeera nga mmaze okuggyayo eddagala twali tuyiwa nga tumaze okulya nga booli ebyennyanja nga mwana ayimirira mulyango n'ayiwa amazzi kasasiro. Kati yali akagayiwayo ne mpulira eddoboozi. Ebiseera ebisinga nze Alani si tera kuloota mpulira nnyo eddoboozi era bwe mba ndoose ekirooto kati
si kizannyisa ebintu bibiri okwebaka n'ofuna message oba n'eddoboozi kati nali ndi awo nga mpulira eddoboozi liŋŋamba temuddamu kunjiira byennyanja eŋŋamba ku lusozi tusula we wakyamu nga oba mpulidde kiwulire ebiseera ebyo jjukira nga sinaba kukkiriza n'enkizannyisa wano byogerako ebya biriwo ng'okuze nga nkuze oli mukyala mukulu nga ndi mukyala ozadde n'okuzaala kati nga ligamba ita kati nempula eddoboozi omwana twamala okwoza fiishi amazzi ge bayiwa omwana n'agayiwayo eddoboozi ne liŋŋamba temuddamu kunjiira byennyanja ne ŋŋamba bannange kati emba ono ng'asusse jjukira sinaba kukkiriza bulungi omwana n'ayiwayo ebyennyanja kati ndowooza waayitawo nga wiiki emu ne tuddamu ne tulya ebyennyanja kati omwana oyo yennyini y'omu ayozaamu ayiweyo Alani Force yajja empewo nga nnyingi nga bona booyiwayo amazzi ne gaddira omwana bwe gati katamuneka ekyusa amazzi ne gamuyiikira era ndowooza yagwa ne tumutwala butwazi mu ddwaliro naye yali afudde yakitegeera kati nze nakitegeera era eddoboozi nelidda ne liŋŋamba nakugambye temuddamu kunjiira byennyanja naye ne bwe mutamutwala mu ddwaliro talina kyagenda kufunamu genda onoga eddagala lino oli munaazi ajja kutereera kati nendabamu obulamu bwendimu nga Alani bwakukaluubirirwa olinganga olaba Force ekuvuga obuvuzi yo Force yanvuga nga sinaba kutegeera naye kati ke nategeera ebintu biba byangu nnyo ng'obitegedde era ne tumunaaza eddagala ne tumuzzaayira ekyebyennyanja ne tukivaako kati abaana wabagamba otya omwana namugamba omwana oyo yali mwana wa mwannyinaze nemugamba kubuulire faati ebyennyanja byowane ewaka tubireke naye bwe muba mubizzeemu okubyoza ndowooza olabye engeri gikyakuyisizaamu temuddamu kubiyiwa bwe mutyo era twagenda tubikendeeza ewaka nga tubiviirako ddala nga tebagala bayira byennyanja nkugambye omukyala eddoboozi lyaŋŋamba mbu tetwagala kutuyira byennyanja nesitakiwa budde ogwokubiri omwana yali afudde kati embeera tugiwangaaliramu nga weeri ate abantu bagiyitamu bulungi nnyo naye ng'abamu tebalina bwe bayinza kugamba Alani naawe Katonda yakuwa kati oli wa bbeeyi tofunika omuntu akugamba nti kantuleko n'Alani omuntu okunoonya okukufuna sebo toli wa bulijjo totuukikako mukama wange kati Sophie njagala enlighten me wesitegedde bulungi ko sagala omuntu akufune bubi oba omuntu anfune bubi ku omulabi wa channel oyina statement gy'ogambye tukkiriza amadiini era tova mu ddiini yo era Allaho Yesu wo Katonda wo mwagale naye too much enzikiriza nnyingi ennyo esobola okukuleetera ebizibu obadde otegeeza ki nanti kati Alani ng'olifainga ku kye twobadde twogerako kyembadde ntegeeza kye kino omuntu wa bulijjo ali ye atulaba kyayitamu naye nga tasobola kukyopeningira eri muntu nga bw'anaakyopeningira eri gwe akikugambe bagenda muyita musamize bagenda muyita mulogo bamutuuma amannya kyova olaba abantu bafa n'ebizibu byabwe eyo nga teyennyonnyoddeeko kuba bannyonnyola tebagenda mukkiriza abantu eddiini ebawambye nnyo era Alani abantu abafudde mu bintu ebitategeerekeka nga tategedde kituufu bangi kati ekibuuzo ekyo kyombuuzizza nti omuntu omuyamba otya oba otegeera otya mu butuufu kiwanvu mba mpulira nga kintiisa okwogerako kumpewo sikulimba kubanga bambi abantu anti Alani abantu basuze mu kyaki natalabawo njawulo abasumba babbi abantu abamu jangu tusabe dry fasting kwate basa giteekemu miliyoni giwa omusumba waliwo ekintu alo mukwano gwange gwe mmanyi yatuuka nga season muganda waabwe n'agwanga eddalu naye nga kituuka season nange naligwako nange naligwako nkubuzeeyo ekibuuzo etando manyiyo Mitiana Road kati eryange kiryawonera nange naligwako nze ndikaawonawo Alani era mpise mu bintu bingi nange naligwako eddalu ngetuka season kati ate nze ekyange kyasukka nga omusajja oyo yanjigira nnyo ndowooza ng'alaga nti singa totereeza kyenjagala ojja kuvaako kati neneesonyiwa abantu banandaba batya
ate nga kyenyina okukola bakindaga n'enkola ekirina okukolebwa. Ndowooza mu myezi ng'ebiri nali nteredde. Kati ekyo kya munna kubanga yatuukanga season byonna bisoboka kubanga alani abantu bali eyo abasiraamu n'abatali basiraamu mu butuufu tebamanyi kyakukola ate nga balina okusomoozebwa bazadde abaana abayita mu mbeera ey'okubanga bagwa, bazadde abaana abayita mu mbeera ey'okubanga emitwe gibaluma, omwana n'abanga wamuzaala mulamu bwe batuuka okukola ebibuuzo natandika okubeera zolo. Nze mpise mu mbeera y'abazadde b'endaba nakati ng'omwana bw'atuuka okukola ebibuuzo yeerabira. Nga bwatuuka okukola ebibuuzo abatalaba bulungi ku lubaawo. Omanyi alani nti eriyo n'abaana be bawa gaalubindi naye nga tazeetaaga nga asobola okulaba singa omuzadde aba afuddeyo. Kati ate nabo n'otabanenya kubanga n'okumanya ekituufu nakyo si kyangu. N'olaba omwana, nze nyina mukwano gwange eyo bwe yalaba ku mbeera yange n'aŋŋamba Sophie kati nze omwana wange azuukuka kiro natandika okumeketa amannyo. N'akanula amaaso n'emmunye ya bbulaaka n'etoniwa n'efuuka ntono ng'ali mu kumeketa bumekesi mannyo. Era ne mugamba ekyo ekizibu ekyo kiraba kitawaanya abazadde bangi abalala abatamanyi kyakukola. Kati abantu bayita mu mbeera alani nga tebamanyi kyakukola. N'osanga omuzadde nga yazaala omwana nga basisinkana na muntu n'azaala omwana nga n'omwana tamanyi kika kye. Kati ebyo bye bisinga okutubonyaabonya. Kwanze alani ekyali kintawaanya ngenda kubeera open nkigamba abantu teryali ddogo mbuddogo nti oba majini nti majini embeera eyantawaanya yali spiritual ey'ekika evira ddala ku kika nga senga ngitegeera bulungi nsobola okufuna emirembe ate nga sivudde ku busiraamu bwange nga nze nyina kulondawo kyakkola. Nyonnyola bulungi nkutegeera ekika ky'ogamba. Kati embeera n'omulabi waffe ategeere. Embeera yali entawaanya nze nali saalogebwa saayina majini wabula ekintu kye njogerako batono abayinza okukitegeera nti nze n'okukikkiriza nze embeera yali entawaanya bwetyo ya kika ng'eva ku kika nga nnyina okukitegeera ekyokukola mbeere n'emirembe gyange ate nga sivudde mu busiraamu bwange nsigadde ndi musiraamu nga n'ekika kiri tekintutte kugenda nfuuke musamize wabula nga katurika akayina okukijjawo bwe kati naye ng'embeera yali entawaanya yali ya kika. Ne bano abakujjira nabo baali tebakujja ku ddiini. Nabyo byonna embeera yali yakikanga bwe ntegeera ekyokukola nsobola okuba n'emirembe. Kati abatulaba eyo balina embeera ey'ekika batawaanya ne bagamba obaddogo oba kiki. Nze alani ntawaanye n'ensi naye siyinza kukulimba nti ono yandoga. Ekyeddogo kyo sigenda kukiwaayiriza muntu mbono yandoga ono yankola kino sikirabangako kubanga ne woba ogezaako bugeza era oba ogenda okulaba ng'owulira eddoboozi nga n'ekifaananyi bakikuleetera nti omuntu bw'ati ne bw'ati ayagala kukola kino kola bw'oti ne bw'oti. Kati ekyeddogo so sirina gwe nnyinza kuwaayiriza. Era nkubiriza nnyo abatulaba eyo buli omu gy'ali obutakwata ku ddagala bbi bw'obanga omanyi nti ozadde ng'omanyi nti onaazaala oba olina abaana oba olina abantu bo eddagala ebbi nkubiriza omuntu obutalikwatako. Eddagala ebbi lye lino alani okubeera wano n'ogenda ewantu wonna ewali eddagala oba mu ssabo n'ologa omuntu nti oba agwa eddalu oba afe oba obufumbo bwe bugaane obeera osize ensigo gy'otamanyi wa weegenda kubbulukukira esobola okubbukira mu ggwe oba gwe bw'ovaawo ne bbulukira mu baano b'abazzukulu. Kati eddagala ebbi lidda naye abantu tebakimanyi. Eddagala ebbi lidda. Bw'okola eddagala ebbi emikono gino ogiraba gyennyini gy'okozesa eddagala oliwe banno ate gy'okozesa okuwa abantu b'emmere. Kati buli lw'ologa omuntu abeere bubi alani ojja kugwa ku muntu atazannya alireeta eddagala alikole kumbe alani oliko obukuumi bwe bwa Katonda nga omuntu alaba kubanga byakukola bye bimuddira ng'obukuumi bw'oliko bungi. Kati bwerirema bwe bakusindikira alani eddagala okuloga ne lijja gy'oli ng'oliko obukuumi bwa Katonda ne bajjajjaabo ligaana. Kati ekivaamu bw'oba olinamu ku maanyi oloota nti gundi akukola bw'ati na bw'ati. Era abatulaba eyo omuntu yenna yeebaka n'aloota eyebeera n'oloota obanga omusota gukulumye obanga embwa ekulumye oba accident oba emmese ekulumye kabonero akalaga nti obadde ologebwa. Kati buli lwoloota ekirooto Katonda aba anafuyizza eddogo eryo. Kizibu nnyo okuloota obulabe nga
bugenda kujja buba bwakolebwa dda baba bakuleetera olabe ebyakukolebwa naye nga bikola ki nga bifuluka kati buli lwologa Alan nosanga nga alina amaanyi ge eddagala litamukolako linoonya gwe nannyini lyo eyalituma nelikuddira bubi nnyo kyova olaba abantu bangi ogenda basanga bagamba Sofia oyo gwolaba mulogo nga sina gwe nali ndoze nga babinkoze byonna Katonda nkuumi oyo ali waggulu w'amaanyi kati ono yalikola bwe linoonya Alan bwenva wano olwaleero abakyala abaami abatulaba weewala okunoonya eddagala ebbi nti gw'olireetera gundi aga Katonda ali mu ggulu bw'olikola oyinza okusanga gw'olikolera naye nga si mwangu naye nga si mulogo alina bubeezi bukuumi bw'abajjajjaabe era abantu balina eŋŋombe egamba Alan nti wamanya otya nti ndi mulogo naawe oyinza okuba oli mulogo kubanga wagenda nonneeragulizaako Alan abantu abasinga tebeetaaga kweraguza okumanya nti gundi andoga obeera bubeezaawo n'osumagiramu ne bakulaga kativi omuntu byali mu kukola kati buli lw'omanya ne weetangira ebyo bintu by'okulota n'olaba kativi gyebiri Alan bulungi nnyo nga sirabanga kativi nze gwe osabanga Mukama n'akusumulula gyebiri bulungi nnyo ate abantu abafuna embeera eno bangi Alan oloota era tusaba Katonda tukuumira amaanyi ago kubanga ne bannabbi baffe baayitanga mu kuloota ku binaabaawo ku nsi kati osobola Alan okusindikira omuntu eddagala ng'aliko obukuumi nga yakulabye bulungi nnyo ne bikuddira n'olowooza mu lugo naye nga talina gye yali aloze ate abantu balina Alan ekintu kye bamistakeninga era kyensaba buli omu ategeere ekigambo busamize n'ensibuko y'omuntu n'okweraguza byanjawulo waliyo Alan omuntu eyeeraguza nga ye yeeraguza ne wabaawo omuntu nga ye aliko maanyi ge Katonda yamuwa naye nga si mweraguze kati omuntu omweraguze n'omuntu alina obuwangwa banjawulo ojja kwesanga nga abantu abaliko amaanyi gaabwe tebeeraguza na kweraguza kati omanyi omuntu omweraguze yatya omuntu omweraguze yaba agenda mu basawo buli kaseera nga ye buli kaseera ayagala nnyo okumanya ne waba yeekoonye ngagamba bandoga ne waba yasimudde bandoga omutwe ne guba gumuluma bandoga ne waba waliwo yankubiraawo nangamba nsanze ekinyonyi ku luggi lwange bandoga omwana we afudde bamuloga oba okitegeera kati ekimutuukako bandoze kati oyo ye muntu eyeeraguza era ogenda kusiŋŋaana Alan bano abantu abalina obuwangwa bwabwe amaanyi agaddala agabatuulamu agabajjajjaabwe nga tamanyi nnyo n'amasabo we gafaanana nga tagagendamu naggagendamu nga ye afuna obubaka ne bumugamba kola bwoti ne bwoti naye okweraguza kuli mu bantu Alan nga ye buli musawo akola ki amumanyi naye ng'ate tagendayo kweyamba kubanga ensi eno ejjudde ebizibu naye ng'agendayo kuloga bantu kati omuntu omweraguze n'omuntu ow'obuwangwa bwe baawukana oba okitegedde bulungi omuntu abeerawo nga ye yeeraguza bweraguza omuntu eyeeraguza n'omuntu alina bajjajjaabe banjawulo ng'oli atulibwako butuuli bajjajjaabe n'amaanyi g'abajjajjaabe atulibwako bajjajjaabe yabeera atya atulibwako bajjajjaabe ye muntu abeeraawo ng'alina amaanyi ag'enjawulo ng'asobola okubeeraawo naawe omutima ne gumugamba Alan oyo oba omuntu oyo gw'oli naye si mulungi bw'agezaako okukinoonyereza mu butuufu azuula era ebiseera ebisinga bw'ayawukana naawe akuggyako kopi yonna emulaga omuntu gw'obadde obeera naye n'ekirala ekyo ekibuzo ky'ombuuzizza omuntu atulibwako bajjajjaabe abeera atya ekyo ekibuzo kigazi nnyo Alan kubanga omuntu anaatulibwako bajjajjaabe ava mu lubuto nga mulonde era ebiseera ebisinga omuntu ng'atulibwako bajjajjaabe oba ng'aliko empewo oba ng'aliko ebyekika teri abyagala mu famire teri abyagala era abasinga abatuulibwako abawampaka nnyo kyokka n'osanga ate gwe bitaliiko wadde akatini ate nga ye abyagala nnyo naye nga gwe biriko tobyagala kati omuntu atulibwako bajjajjaabe ekyo kibuzo ky'ombuuziza kigazi nnyo ava mu lubuto lwa maama we nga mulonde ebiseera ebisinga basobola okukuzaala n'ebbala n'oba ng'olina ebbala abamuli balya bbulaaka abamuli eru abamu kisinziira Mukama kyaba asiimye malayika kizogenda okufuluma nazo kati omuntu atulibwako bajjajjaabe abamulonde atandikirawo okuva mu buto era aba n'okusoomoozebwa kungi bw'abeera akula ng'omwana era ebiseera ebisinga aba n'ebyenjawulo ye byakola asobola okubagamba nti bannange wano embeera gye tuwulira nga si nnungi kati abasinga abalina ebbala abalina ekyenjawulo ekimuliko kweggamba abamu
atuula obutuuzi n'asensinga ekizibu n'akibagamba ne muwakana. Kati omuntu Alan aliko empewo oba aliko ebyekika oba azaalibwa nga mulonde ava buto. Era bamulwanyisa ensi esobola okumutawaanya naye bwe yeemanya ne yeezuula aba w'amaanyi. Ensi esobola omutawaanya? Abantu abaliko obuyinza oba abantu abalonde babonaabona nnyo. Kuba buli omu takukkiririzaamu, buli omu aba akuwakanya naye nga ggwe naawe ebintu obiraba bwanjawulo. Era Alan ng'omuntu mukyala nga Katonda yamutuuzaako obuyinza, gwa kabonero kw'olabira abatabuukabuuka na basajja. Bw'aba n'oyo Katonda amuleetera oyo tasobola kwebaka na balala. Okategedde? Bw'aba ng'aliko empewo nga mulonde nga mukyala. Ne bw'oba ofa ne bw'aba mulungi nnyo nga Katonda yamuwa yalungiwa, tasobola kuba mwenzi. Nti njagala ono n'oli tekisoboka. Aba n'omuntu omu. Era nga Katonda gw'ayagadde okumuwa. Era omuntu ono Katonda gw'amulondedde bw'amukola ebyekiyaayo empisa embi, era bw'avaawo. Era kwegamba tosobola kutambula nti kambe nze kati kanneegerezeeko mbumbeere n'abasajja babiri omulundi gumu, tekisoboka. Tekisoboka kubanga n'omuntu akukwana bukwanya Alan nga musajja n'oddayo ewaka ne weebaka oyo musajja najja nze kati nga nze nanzija n'angamba oyo musajja gobadde naye bw'ati ne bw'ati bamuzaala gindi nze simwagadde. Kati tubeera n'okusomoozebwa kungi. Yembeera eyo ssebo mukama wange. Kati gwe weezuula. Neezuula Alan. Ekyo ekibuuzo kinene era nkitya kubanga okwezuula kwe kwasinga okumbonyaabonya mu bulamu bwange. Neezuula Alan era nsaba nnyo abatuwuliriza era abatulaba beezuule. Naye okwezuula okwo si kwangu kuba kubeeramu okutya n'okwekyawa kubanga osobola okukeera ku makya nga weekyaye oyagala kuwaŋŋanguka ogende gy'owulira gy'oyagala okugenda gy'ojja ofunira emirembe naye nayo nga tegiriiyo nga bw'otuukayo era ate oba oyagala kudda wammwe. Omuntu nga tonnaba kwezuula kati kankuwa obubonero buno. Osobola okubeerawo nga weekyaye emirimu gye gitatambula, abasinga nze Katonda kye mwebaza kye saafuna bafuna embeera nga baagala kwetta. Abalala ekirowoozo kibagamba weewamba ogende owaŋŋanguka ogende eyo obule oba ogende e Bulaaya. Yinze natuukako ku kisaawe n'enkomawo. Entebe oba ogende e Bulaaya. Kati bw'oba tonneetereeza n'e Bulaaya togenda. Nze natuukako ku kisaawe n'enkomawo. Kati ebintu byonna ekirungi by'ombooza mbiinako experience ate n'obukakafu bwabyo mbulina. Kati yakikutwala e Bulaaya? Kati nze natuuka ne neekyawa. Kati ate omuntu gwe ndi naye nga ndazeeko ku nsi nga nsobola okutambula. Ne ngamba lwaki siva wano bwe naagenda eyo nembula nenva mu Uganda era n'embeera enaasigala ng'ennondoola. Mu bwimpimpi pasipoti yange baali batereka ntereke. Ne ŋŋenda ku poliisi ne ŋŋamba pasipoti yange yagudde, ne nkola pasipoti empya, ne nteeka mu visa nfulume ŋŋende. Kati bwe nyambala bulungi nnyo bwe nanduka ku airport nga nfuluma n'engwa. Ng'ofuluma airport otya? Bwe natuuka ku airport nga nfuluma wali ku check-in. Bakukebera ogende ku immigration bakuwonemu stamp. Mukwano saatuuka ku immigration. Nengwa neneegolola neneesika ne bagamba kati ayinza okuba afunyemu obuzibu mumutwale mu emergency tunaamuteeka ku nnyonyi eddako. Kubanga bw'oba osasudde balina engeri gye bayinza okikukolera just bw'oba ofunye obuzibu essaawa eyo nga tokeereyo bukeereyi nga banzijawo nga bantwala nga banzijanjaba. Kati mu kuntwala awo nga ngudde bwe neebaka omusajja oyo najja abeera mu black. Alan oli omusajja simwagaliza muntu yenna kumulabako kifaananyi kye. Abeera mu combat ya black okuva ku mutwe mpaka ku bigere nga ne face eno bw'ogiraba togiraba nzikiza olaba bulabi mmunye enjeru etaliimu kino kya black. Kati entiisa yokka jjajja nayo yeekumala okuggwa wansi n'ofreezing nga nanzigira mu kirooto n'aŋŋamba olowooza odduka olagawa. N'aŋŋamba kati njagala nkubuulire Katonda ku nsi yateekako amaanyi ge nga bw'oba ogategedde tobonaabona naye bw'oba togategedde obonaabona. Nenziramu ne neebaka nagenda okudda engulu nga ndika. Kati nze ekyo kyenkugamba. Yagamba atya? Yaŋŋamba eno ensi gy'olaba Katonda yagiteekako amaanyi nga bw'oba ogitegedde tobonaabona naye bw'oba togitegedde obonaabona.
era yasooka kumbuuza obadde olowooza odduka olagawa. Alani nenneebaka nagenda okudda engulu ngandika. Nenjagalako olulala okudduka nenva mu Uganda. Eyo passport nayo ne baginzijako. Nenjagala okudduka olulala nve mu Uganda naddukira Mbaale eyo. Era poliisi y'Embaale bino byonna ebimanyiko bulungi. Nentuuka Embaale nengenda nkole passport. Era omwami wa passport oyo yampisa bulungi akulira immigration passport y'Embaale. Yampisa bulungi nnyo omukulu waayo. Yampisa bulungi nnyo ndowooza yalaba nga ndika ekikyamu. Ne bankolera passport nabagamba njagala express naye ngamba papya nnyo nga ndaba nga obudde butagenda kukeera nga ndaba mu Uganda nnyinza okufa. Kati ne gye nvudde akasente kaaliwo nakugamba ne bateekamu okunoonyereza n'enkuba essimu gye nazikubye ne bamanya nti ndi Mbaale. Ne bagamba mutuyambe mutukwatire omutwe tegutegeera bulungi ayagala kufuluma ggwanga. Kati bagenda okukuba ku immigration wano wengenda okukolera passport baye batyo bagiyita nga mu butuufu passport bagimpanca. Bagenda okuba ku internal affair. Webale nnyo ekitwe bakiyita munnange okusoma si bulungi nnyo ewange eno. Bagenda okuba ku internal affairs nga nti mukyala Nansoga Sofia passport yeewedde yakoze ne express nti tubeegayiridde. Nti naye munamukwatirawa nti mumukubire mumugambe passport yeekoze eki ewedde. Era bwe bankubira n'engendo gipiikinga bwe bankwatiraawo. Bankomyawo eka kati kwegamba embeera gye mpisemu y'okusoomozebwa kungi otuuka n'owulira nga otabuse omutwe oba oyagala na kwesuula mu nnyanja kati abantu abayita mu mbeera eyo Alani bangi. Kati kankubuuze Sophie. Ekibuuzo kyange kye njagala obuuza. Mu kusooka omukazi oyo w'enviiri ennyingi eyalabika mu kusooka n'omwami ono wali obatya. Right now ogamba tobatya. Era mbaagala nnyo. How do you start loving them? Because they look like they are not humans. Yeah. Kakati omukyalo oyo w'enviiri n'omwami owa black nali mbatya nnyo era kirooto kyantiisa gye ndi mu kusooka. Naye bwe nnamala okumanya ekyokkola ate ne bambeerera balungi nnyo. Ng'omuntu abadde agwa webakamu webasitulo n'ofuna message erina okukolebwa n'ogikola n'obeera nga tobonaabona. Kati natandika okwefiiringa nti ndi wa kabi. Mbuuza ntya. Tubadde tuli ffenna naawe wano. Tugendako ntebe. Omutima gunkuba ne gumbwatuka. Ntandika osesema. Ntandika okuwulira nga obulamu bugenda ne nkugamba Alani sigenda genda ntebe. Ogenda okutuuka entebe either wali abasirikale oba nga ogudde ku accident. Omuntu gwe mbadde naye ne ntandika okukirealizinga nti wano nno Katonda aba nsindikidde malayika. Ensibeera zintaasa era ezigenda okunkuuma. Kati ekibuuzo ky'ombuuzizza nti baali bantiisa gye ndi naye ate natandika ntya okubaagala. Natandika okubaagala lwa nsonga Mukama yabayisirizaamu ne bafuuka kitundu ku nze. Era nyina akantu ke nakugambye nze nkimanyi sinze nze kagu kibeerako. Nze bwe butuuka ekiro abantu abo basobola okunza okusa. Nenzuukuka ne twogera one on one ku mbeera eriwo ne mmala ne neebaka. Kati mu mbeera eyo mu kubanga mu nsi y'abantu eno sisobola communicatinga nawe n'ontegeera. Kati ndowooza mu nsi y'emyoyo Katonda yandeetera malayika nga nnyina ekinsusseeko ne tutuula one on one ekiro nga nze amaloboozi ngawulirira twogerera tukkaanya naye nga gwendi naye ayinza obutagawulira. Kati ekyandeetera okubanjagaza nti Alani bandaga ensi nga bw'etambula n'okusoomoozebwa okugirimu na butya bw'oyinza okwewala ebimu. Kyenyinza okugamba. Tibaafuuka mikwano gyange nga mmaze okubategeera ne mbategeera na kiki kye baagala ne nkikola kati ate ne bafuuka abalwanyi bange. Ani akuyambako bategeera? Nze kennyini. Alani ndi wampaka nze gw'olaba era simala gakkiriza. Era kyekiri kye nakuga nti nabagamba bwe muba mwagala mbamanye era mbategeere munneegambire. Olwebakawo nakugambye omwami yajja nga seebase neebase ku ssaawa 8 ogw'ekiro saana kugwerabira naŋŋamba bw'oba oyagala okufuna emirembe kola kino na kino na kino n'abiŋŋamba. Naye nasooka kuwakana era n'engwa eddalu n'entabuka. Senga wange oyo yafa era gwe nfuna mu bubaka obwange
nga azze okundaga bwe liba ddagala bwe kiba kintu nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ye yajja n'agamba maama wange nti omwana oyo badde nsaba omumpe tubeeko gye tulaga era gye twalaga sigenda kukwekayo abantu bonna ensi bamanyiiyo bayitayo ttanda bwe nagenda eyo ndaba ekipande ekinene ekiri ku Mityana Road ekiriko ttanda kati ne bantwala ewantu eyo ng'omutwe gutabuse edduwa tuzisomye bamaseeka we bali ab'amaanyi omutwe guganye bonna sente tuzisasudde katateze nalina ne feva nti tatange engeri musiraamu alina baseeka banne abasumba temwatuuka abasumba eddiya alani obusiraamu bungi ewaffe ng'ekyomusumba kyawukana n'ekyeddiini eyaffe ey'obusiraamu kati tetwatuuka naye edduwa zo zenkulaga twazisoma tatange n'abaleeta ab'enjawulo naye senga wange oyo yajja n'agamba mama wange nti omanyi mpaayo omukisa singa tugendako wano n'atatereera nga tumulekera Katonda yamanyi naye ne Katonda yamba yeeyambye nga twambala ng'obeera otegeera bulungi naye kikujjako tokimanya nga tutuuka ettanda nze bwe natuukayo nalaba ensi endala eri mu nsi ng'abasiraamu baliyo bayitirivu abeebikiridde abatali basiraamu naye bwe natuukayo ne mpulira engalo nga nnyingi nga zivuga nga bonayingira mu kiraasi ne babagamba tufunye omuyizi omupya mu musanyukire ng'engalo ziri bwe zityo nga mpulira akalulu naye nga bendi nabo bali nnomo tebalina kye bakola ki kyenava nkona ku maama ne mugamba maama abo abasanyuka obawulira abali mu kkuba engalo abatwaniriza nti sirina kye ndaba wamma ddala kituufu omwana ono aliko ekikyamu kati nenzigwamu amaanyi ne ŋŋamba kati omuntu buli lwengezaako mumulaga bwe mpulira andabanga nze aliko ekikyamu sigenda kuddamu kubagamba netutuuka ettanda nze nga byendaba birala n'abalaba bibalaba birala kati omwami oyo najja ka okunnambuza ekifo ekyo nga bwe kiri balina embeeyo okutulako olaba paati y'omwami oyo njityamu era bwe njituukako nfuna fiya n'omubiri gwinayo gwesisiwala kati bwe yajja natandika okunnambuza ekifo kye naŋŋamba wano njagala okolewo bwe kiti wano mpe kino bwe kiti ne wano mpe kino bwe kiti ogenda kutereera abo balowooza nti oli mulalu baleke alani ndowooza twamalayo nga wiiki bwe twamala okutereeza bye nalina okukolayo navaayo nga ndi mulamu netandika nze kati nga nze omuntu okwenoonyerezaako nzaani netandika okwekkiririzaamu kati kino kyombuuziza nti ani yakuyamba okukizuula tewali nze kennyini nze neeyamba era bwe nava ettanda nga nteredde nafunirayo obubaka oba ekirooto nakiŋŋamba ddayo ewaka ku ssaawa 8 ogw'ekiro okuma akabaani kyova laba nze ndi muntu wa kabaani era nkaagala nnyo bw'omala okukakuuma ofukamire wansi osaabe ekiddako kati wali ng'empaka zampedde nga kye baŋŋamba kyenkola ti bwe natuuka ewaka ne nkuma akabaani ekiro ne nsaba ndabe ekiddako era ne neebaka alani ne ndoota nga omwami oyo atuma omukyala nga mugamba mumpeera ennamba y'essimu eno ensonga ze ono yesenkulu alina okuzitereeza ategeera ebintu bino abasinga bonna bayaayi kati alani bino byenkugamba omuntu ayinza okubiwakanya naye kyemmanyi era gye bali abalinga nze naloota ennamba y'essimu mu bubaka bwange nenzuukuka nga njijjukira nga ngimanyi bulungi nnyo nenjikubako okugikubako nga ye muntu gwe mmanyi mwami wange like mu Buganda wano bajjajja baffe baba baami baffe abajjajja batujjajja azaala maama jjajja mwami nga inamba gye mmanyi naye omwami oyo nga tetumuyinaako Luganda nti olw'ekika naye nga atukuzizza mu mbeera eyo era naye yaŋŋamba nti mukyala embeera ekutawaanya eno singa ompadde omukisa wandibadde otereera nze nembeera nga sikirabamu makulu naye weneebaka nenfuna ennamba ye ne baŋŋamba genda wano neŋŋendawo netandika okukola ebirina okukolebwa kekalembereza kano n'emirembe nembikola bulungi nembivaako kyekiri kyabadde ogamba nti bikwata omuntu mu famire ow'empaka oba tobyagala oba n'empaka oba n'eddiini lingi nnyo wabula kyenkimanyiiko nti ate oba n'omutima omulungi nnyo obeera osoomozebwa nnyo naye nga teera omutima omulungi toguvuddeeko kati omuntu yenna eyalondebwa ayita mu kusoomozebwa kw'amaanyi era okubonaabona kuba kw'amaanyi alani
naye bw'ozuula ekirina okukolebwa obulamu butambula. Kati kambuze Sophie. Kale kino kiri personal mukko naddala ku ggwe. Okay. Naye omuzadde alina omwana omuwala oba omulenzi. Kansooke n'omuwala. Ofeesinga otya omusajja agenda otwala muwala wo omubikkulira ekyama ekyo nti munnange nno oyagala muwala wange naye muwala wange oyo gw'olaba agw'ebigo. Oba Nazaala afeesinga atya muwala we n'amugamba nno obuzibu bwa bbaawo oyo obulaba. Yakugambye nti nedda. Nakimugamba nti omwana wange omulenzi oyo agw'ebigo. Kubanga mulimu abakola nakyo ne bakaddiwa nakyo nga tebakitegedde. Mu buufu obwo mbadde nsaba otunnyonnyole gwe ku sayidi yo kyali kityo kinnyonnyola omwami era gatsi kibuvumu ki kakati bwe wakozesa bwe mwakozesa. Weewaawo. Kuba waliwo obuvumu bw'amaanyi. Okinnyonnyola omusajja obamu ayinza n'okuleka ewammwe n'agaa n'ebintu temunziriza mumuleke. Kati mwami Alan, ekibuuzo ky'ombuuzizza kinene. Mu bimpimpi ombuuzizza nfeesinga otya omusajja ne mubuulira ebizibu byange. Kaakati omusajja Mukama yankolera enteekateeka nti nali sinnaba kumumanya na kumulaba nti y'ono nasooka kumuloota. Era nkuzzaayokko katono engeri gye nnamulabamu. Nasooka kumuloota nti oyo omwami oyo omulabye nti ye yagenda okukuwasa. Naye nakino ngenda kukyogera. Tojja kubeera naye bbanga ddene nnyo. Tulina bye twagala atuyambeko essaawa bw'erituuka tujja kubuulira. Kati ebiseera ebyo nali muto nga sinnaba kutuuka kweno kukukkiriza kuno kwe nnina kati. Bwe namuloota nga simumanyi simulabangako ne ngamba kati ono omusajja era bino birooto. Kati nkuzaayo wali we musinkanira nakunyumirizaawo nti muzeeyi wange yali abuukinze ngende Buloba ate ne sitasobola kugenda mu bumpimpi obwo ne ngenda mu ssomero lye. Kati mu kugenda mu ssomero lye ndaba omuntu gwe ndaba nga namulootako. Kati ate naye andaba nga naye mulungi muntu mulungi gyendi naye ne mu ssomero omwo era nali ngwa ebigo kati nga akimanyiiko. Kati nenvaawo awo nangoba mu ssomero lye nangamba nkusiimye mbadde sisobola kukwagala ng'osoma mu ssomero lyange. Naye njagala nkuwase teyasooka kubeera open, yasooka kwetooloola nangamba wano vaawo ne banfunira essomero eddala n'embeera eyo. Naye mu bumpimpi njagala ntuuke ku kiri ekibuzo ky'ombuuzizza mangu. Nze bwe nalaba ng'ali mu layini yakumpasa namubuulira amazima. Namugaa naye nze gw'ogenda okuwasa nga nnina embeera enkuba ebigo bibeera binkuba mbeeraawo n'embeera nga nnyimiridde ndi bulungi n'engwa bugweri nga simanyi na buzibu bwe buvudde. Yaseka busesi n'agamba tewali kinene mu maaso ga Mungu tujja kusoma edduwa ebyo bijja kuggwaawo. Ne mubuulira embeera yonna eri eka nabeera open gyali kubanga kirungi nnyo omwana w'obuwala ali eyo ng'olina okusumbuuyizibwa obanga wayitako oyita mu mbeera gye nayitamu obeere open. Kubanga Alani we nkubeerera open ne nkubuulira amazima buli kijja oba okimanyi tokyekanga. Kati nange nali open omwami ne mubuulira era n'atambula nange ng'amanyi obuzibu obuliwo wadde mu maaso eyo twatuuka ne kigaana ne twawukana. Era akaseera bali baakagamba bulungi nnyo n'ennaku z'omwezi zennyini nga zeezo. Kati omukyala yenna oba omuzadde yenna ng'olina omwana alina embeera eyo gy'ayitamu
kye nandisabye ennyo kwezuula na kutegeera buzibu ki obuluma omwana oyo. Kati singa bagenda mu kwanjula nga omusajja takimanyi abazadde batya okugamba omwami nti omukyala gwogenda okutwala agw'ebigo omwana olumbe ne lumukubiraawo. Singa tuteebereze nti oli agenda mu mikolo batwala omwana kikyamu obutamuopeningira mugamba kwamu batya funye omusajja alina ssente ate tumugambe nti omwana agwa bwamuleka. Kati nkubuulira ebigambo bino abantu bamanyi ebintu naye abamu babikkako bubisi era ebintu bino byenkubuulira abantu babimanyi abamu newankubadde eriyo abatakola ki abatabimanyi. Kati nze ku experience gye nnina tekyandibadde kirungi omuzadde omwana wo okukula n'atuuka ng'ekizibu kikulemeredde kuba ebimu bisobola okugaana oli natafuna buyambi nga nze bwe nayambibwa kutereera. Kati omuzadde ng'ekizibu kigaanye omwana obulwadde akuze nabo kya bbeeyi nnyo okugamba agenda okumuwasa nti omuntu gw'otwala ali mu mbeera bweti ne bweti nakkiriza oba n'agaana okusinga okuswala ng'omwana wo bamututte kubanga ate bano bannaffe abatamanyi bwakulaba mu mbeera eyo ebigambo biyinza okuba bingi. Omwana alina ensimbu, omwana alina amajini, omwana alina ebisiraani. Kati okwewala ebyo omwana wo yezuule otegeera ajjanjabibwe bw'aba tajjanjabiddwa beera open n'omuntu nti munnange omuntu gw'otwala agw'ebigo oba alina obulwadde bwe buti kiba kijja kubanguyira. Omuntu bw'aba amwagala ajja mumutwala waba tamwagala era ajja mumuleka. Waliwo n'ayinza okuba nga amwagala naye ng'obuvunaanyizibwa obwo tajja busobola n'amwerekereza. Olina b'oyambyekokko bulungi nnyo ne batereera bulungi nnyo ne batereera singa ekintu ekyo kiba kiva mu layini etegeerekesa obulungi nti alino ddogo kino kyakika kubanga waliyo n'omuntu okugwa ebigo nga ddogo alani nga bamuloze ne wabaawo yamutambulidde oba oli yatambulira omwana wo ne wabaawo n'omuntu ng'agwa ebigo ng'ekimusuula kyakika nina bennyambyeko bangi era ne batereerera ne banneebaza. Bambi waliwo omukyala eyankwidde n'aŋŋamba ye byamulemesa omulimu gw'omulungi ebiremesa ate era omulimu bw'oba tebigwagadde tosobola gukolerako. Ala n'ebintu eno spiritual world gyeri eyaddala ddala ebintu by'ekika gyebiri ebyaddala ddala kubanga nze gyebiri ebyaddala ddala kubanga nze akugamba wano nali mbiganyira nga mbiwakanyiza naye nga buli lwe neebakawo nga baŋŋamba osaaga olina okukola bwoti ne bwoti neneebaka nakera nendoota omwami jjajja waffe nga ŋŋamba nali neebase nendoota nga ndi mu lyato naye nga litambulira waggulu wansi waliwo amazzi nga wansi nnyanja naye nga eryato lye tulimu tuli waggulu mu bbanga tuseeyeeya naye nga buli lwe tuseeyeeya alivuga ayagala nze ku bonna abali ku lyato kunsuulayo buli lwalivuga nga ayagala kunsuulayo kyenava ndaja ne mugamba lwaki mu bantu bonna abali ku lyato oyagala kusuula nze mu mazzi naŋŋamba bonna amanya obunene bw'amazzi ojja mmanya ensonga lwaki olootanga ogwa mu nnyanja. Kati eryato ne lipaakinga kasozi waggulu kati akasozi ke twapaakingako kaali kabira nga keebusi abamanyi ebusi bamanyiiyo. Kati bwe nakayimirirako bwe nti omukyalo yanzigira mu gomesi kajesibidde ono najja naŋŋamba kano ke kabira bajjajjaabo kwe baali n'oyo omukyala naye batomulaba mu maaso simulaba mu maaso naye ndaba omuntu eyeesibye gomesi ng'ekoma wano mu mabeere naye oluvannyuma namala ne mmanya nti senga wange kuba yanneeragako nafukamira wansi ne mbagamba bannange sigenda kukolagana n'abantu besimanyi nti nakugambye ndi wampaka jangu nneerage nkutegeere nti gwe gundi era ndowooza wayitawo ennaku nga nnya nenfuna obubaka nga mulaba mu feesi yena ne ŋŋamba nti kati nange ne mmanya kuwa ew'okutandikira. Kati yajja nga ndiko ako akazinga naŋŋamba ke kana akasozi oba akabira bajjajjaabo kwe baali bateeseza era ebintu bye baakozesanga ne waffe mu Buganda baguyita mweso biri awo mbadde nsaba ogukima oguzzeeka era bwe nazuuka mu kyoto neesekerera nenga nze ndi mwana muzaale wa jjujjo wano ne bajjajja bange saabalabako ekibandaze omweso gwabwe kiki
Nembuuzaako maama wange nga omanya abaana abawala ne bamaama nangamba musibuka buseeyo naye kakati ebyo toyinza kubiyingiramu n'abiŋŋana ne tubivaako ekibeera nga kiri repeating kati nze wenkugambira nti wenkakasiza ebintu bino nze ng'omuntu nakugenze mpita ebbali nenoonyereza ku mbeera nga bwe nnyinza okukituukako okutuuka awo Alan nagenda okutuukayo mwaka akabira nga kye baŋŋamba weekiri nefuna awo abantu nentambula nentuukawo ne baŋŋamba weewano ne tusimawo wansi nga kye baŋŋamba gyekiri kati nze wenkugamba nti omuntu yenna ng'otawaanyizibwa oba ng'olina okusoomoozebwa weweezuula onyumirwa tosobola kukiraba ekyo noddamu kuwakana era buli kyolabye mu mbeera y'obubaka okiwa ekitiibwa kati nze nzize nga ndaba ebintu ebyenjawulo era ebyewuunyisa naye nga bwe mbikugamba ggwe nga Alan wakana n'ogamba ekyo tekisoboka kati nze nenkyesigaliza nga muli nga nze nkitegedde ekyokukola lwakuba obuzibu bwe tuyitamu n'okusoomoozebwa kuba kungi so embeera eyo ejja either nga bagikusindikira oba yakika naye ng'ebiseera ebisinga eteekwa kubanga yakika eno ensindika eba nnyangu wona byangu nnyo ebyo ebisindika eddakiika emu seeka akusomeredde bigenze kyovola nange nayita nnyo mu mbeera y'okusomererwa naye Alan muganda wange ng'embeera yakika osiitaana tolaba nga embeera yakika Alan niwe bakulagirira seeka asinga amaanyi mu nsi yonna akutwale bakujjanjaba era bakujjanjaba n'osigala nga bw'oli kyova olaba ebiseera ebisinga abantu babeera eyo ng'alina ekizibu munne n'amulagirira omusawo namugamba ono omusawo agenda kukolera nze yankoledde nafunye ne visa bwe n'ogendayo ne bigaana naye ng'omusawo y'omu yajjanjabya oli ebyo ne bigaana kati embeera gyo gye tuyitamu mu kusoomoozebwa okwo ng'olina kutegeera kiki kikuluma ate nno mwana wattu w'otegeera tebyetaaga maanyi mangi era nze nekyanzikiririza Alan okwezuula oba okukola bye nakola n'entereera nga tewali abiŋŋamba nga bwe mmala okukola kino ne bakabwebasi ne baŋŋamba nti twakirabye wakikoze bulungi kati ky'olina okuzzaako kye kino nakyo n'okikola bulungi n'okimaliriza mpaka ku mutendera ogwasembayo ne ŋŋamba Mukama Katonda gy'oli era olina amaanyi alhamdulillah kati omuntu ebigambo bino bye tunyumyamu buli omu asobola okubitwala mu ngeri endala naye ng'ekituufu kiri nti bannange ebintu eby'ekika ebyo biruma era bitawaanya tebiri transparable ku baana ekyo tegeeza ki transparable like you can't transfer it ku baana b'oba ozadde nati naffe ekitubonyaabonya olwaleero tuli ku migugu gy'abajjajjaffe gye bataamaliriza kitegeeza nze bwe mba n'embeera eno ne sitagikolako gwe nzadde emubaka kyova olaba Abaganda bagamba nti bwe ndikutta ndikwata mulala bwe ndikutta akanyoomonyomo bwe ndikutta ndikwata mulala goba olema okutegeera ekyokukola ng'ofa nga kibaka omulala so kisikire kiringa ekisikire osobola okubeera ewaka Alan nga ggwe oli muvubuka muto n'oyambala amaanyi ga jjajjaawo naye nga waliwo omuntu agaagala nga muntu mukulu ne gagaana bwe kiri kubanga eno waffe mu Buganda twayinanga bajjajjaffe ab'amaanyi edda ng'oli amanyiddwa era abantu eyo mu byalo gye babeera kati nze nja kuwanya example waffe gye mmanyi e Butambala twabeeranga n'abakyala abamanyiddwa nti oli agaba eddagala ng'omuntu ne waba yasuze bubi bamugamba mugendeko ewa Nalongo gundi ngajja kumuyengera eddagala aveeyo nga ne ssente ze bakyajinga ntonotono teziri naawo nnyo ayinza n'oddikuwa n'atakola ki natakusaba ssente kati ebiseera ebisinga omuntu oyo bw'afa ye yeerondera omuntu gwakola ki gwayagala n'addamu n'atambuza ebintu byo kwegamba omukono gw'okujjanjaba tegumala gasaanawo era gubbulukukira mu mwana omulala kati kiri ky'obuuzizza mbu tekigendera mu baana bwe kiri kyoba nayogeddeko wali mu kubbula kati bw'oba n'osengaawo Alan nga yali mulerwa azaalisa abakyala agaba eddagala ku kitundu n'afa n'ozaala kawalako nga wali omwagala nnyo n'okatuuma kamubbulemu nnamagembe omwoyo guli Katonda bwe batakusaasidde gumwambala omwana n'akola wanatambulira mu bigere bya jjajjaawe oba sengaawe gwe wamubbulamu ennamba eri awo wansi eya Sophie gwe yandyagadde okumanya ebisingako awo n'okwebuuza n'okumanya comment section awo wansi teekawo ebibuuzo byo byonna bye wandyagadde okuba nga ate obuuza omundi oguddako ate tujja kuba twogera ku bibuuzo
bye mnamubuuza isho yaffe egenda okuddako endala so buuza buli kimu ky'obuuza mu comment section wansi so that bwakomawo mugamba gundi abuuza bwati babadde mwenna Sophie wanje sebula abantu tuve wano abantu namba yo abantu abatulaba mwebali kutugumiikiriza kubanga story yaffe si yakola sente nti mugenda kufuna sente naye mutuwadde obudde obutuwuliriza oba oli awo nammwe abalina kye muyitamu nga nze kye nayitamu okubanga okiyigirako musule bulungi mweraba. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata.